nga 18 omwezi oguwedde awatali kwetemamu ababaka ba palamenti bakkiriza alipoota y'akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi eyalagira okusazaamu endagaano y'emmwanyi gavumenti gye yassaako omukono ne kampuni ya Uganda Vinci Coffee Company. Akakiiko kakizuula nti endagaano eno emenya amateeka ga Uganda omuli ssemateeka wamu n'okusukkulumya kampuni eno ku makampuni amalala agali mu mulimu gw'okusunsula n'okutunda emmwanyi. Kati ab'oludda oluvuganya bagamba nti bagudde mu lukwe olw'okukyuusa ekyasalibwawo palamenti nga luno lutandikidde mu ofiisi y'akulira emirimu oba Clerk. Kati tuwulirawo ensolobotte eyo mu bisenge nga baagala kugamba nti twabagamba mugende mugitundulemu mukyusekyuseemu. Ekintu ekifuto kikyusa. Omubaka wa Butambala County Mwanga Kivumbi atubulidde nti bawandikidde Clerk nga bamusaba ekiwandiiko ekitongole ekya palamenti oba Hasard okukakasa ekyasalibwawo palamenti. Bano basatu, Speaker, Deputy, Clerk, be bakulembeze ba palamenti eno. Eggwanga bagitegeeze bawandiike abakiise b'abantu kye baakola ki kye baayisa. Owatali kukyusaamu. Tuwulira abakujjukujja eyo abeeyita abagezi b'ensi eno abaagala okuzza mu nnansi mu kubonaabona bali banoonya engeri gye bakukusaamu okukyusa ebintu palamenti bye yakola. Njagala mbategeeze eno emmwanyi si kirala. Eno emmwanyi ripooti zonna n'okuteesa kwonna ku flock ya palamenti n'okusalawo kwasaanyaawo endagaano eyo. N'olwekyo twagala okusaba Speaker Palamenti ne Deputy we ne Clerk baveeyo banyonyole. Okutya kw'abavuganya kwandibanga kuvudde ku bigambo amyuka Speaker Thomas Tayebwa bye yateeka ku kibanja kye ekya Twitter nga 23 omwezi oguwedde ng'ategeeza nti oluvannyuma lw'okusinkana omukulembeze w'eggwanga bakkiriza nti endagaano eno ekyusibwemu okuggyamu ebirumira. Mwanga Kivumbi agamba nti kino si kye baasalawo nga palamenti. Tayina wadde waayinza kwekyusiza okuva ku palamenti bye yasalawo. Ayina kugenda maaso na kuteeka mu nkola na kwogera ebyo palamenti bye yasalawo. Akola ng'omwogezi wa palamenti David Masajjage ebyogerwa ab'oludda oluvuganya bisambaze era nakkaatiriza nti ekiwandiiko kya palamenti ekitongole tekisobola kukyusibwa. Si kituufu n'akatono ate era sinnakiwulirako. Kati nga bw'omanyi ebiteeso by'ababaka byonna bikwatibwa ku Hasard, both mu record recorded as mu DVD ate n'okuwandiika bibeera transcribed. So tosobola kukyusa kiwandiiko kya palamenti kyonna ekiyise ku Hasard. Mu Uganda abantu obukadde 12 be bayimiriddewo ku mulimu gw'okulima, okusunsula n'okutunda emmwanyi. Habert Ziwa, NTV Akawungeezi.